Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire otudde enkya ya leero ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi, ssenkaggale w'ekibiina kino Meja General Mugisha Muntu mwategeereza ng'emirimu gy'ekibiina bwe gikonzibye olw'ebbula ly'ensimbi. Muntu agamba nti embeera eno ebalemesezza n'okutuuka mu byalo okusobola okusaasaanya enjiri y'ekibiina. Tetulina nsimbi ezimala ez'okututambuza n'ez'okutukozesa emirimu tutaase eggwanga lyaffe. Muntu embeera eno etawomya ttooke agitadde ku kibiina ekiri mu buyinza kyagamba nti kiremeddwa okubawa ensimbi nga ssemateeka bw'alagira. Yakulozinga ekkubo eryo naye Katonda ajja kutugulira amakubo amalala. Abantu tebatya. Muntu era akozesezza omukisa guno n'ayanukula omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku ebyo by'azze ayogera ssaako n'okweta abamuvuganya emisege. Muntu agamba nti bino ebyogerwa Pulezidenti bigenderera kumalamu bantu ssuubi. Azannyira ku bwongo bw'abantu kubanga amanyi nti abantu bwe bawanika emikono ne bagamba nti kati tunaakola tutya, amagye gamusajja, esente zisse, obuyinza tayagala kubuta. Kyayagala abantu bagambe nti kati tetulina kyakukola. Ebyokumusajja kugezaako okumuggyawo katubiveeko tulinde okutuusa bwalifu. Kyekyo kyayagala. Ono wasabidde abantu okusigala nga banywevu era bakozese obuyinza obubaweebwa ssemateeka waabwe okutwala eggwanga mu maaso.